Abagwiira bataano be bagambibwa okuba nti battiddwa Bannansi okuva mu masaza agamu mu South Africa abatayagala kulaba ku mugwiira yenna. Bano bagamba nti abagwiira babamazeeko emirimu n'okubamalako eddembe lyabwe ery'okweyagalira mu nsi yaabwe nga beefuga buli kintu. Amasaza agasinze okukosebwa mwemuli erya Durban ne Johannesburg era ng'eno bunkenke bweraga lwattu ku makubo era nga poliisi eyongedde okuyiwa mu bitundu ebyo okuziyiza obulumbaganye okweyongera. Mu bitundu ebyo era wabaddewo okuluutinga ebintu mu maduuka g'abagwiira. Waliwo bannaUganda abali oludda olwo betwogeddeko nabo ku ssimu. Tutidde olw'ensonga nti naffe emirimu gye tukola bagyagala. Bagize mu maduuka baagala kubba ngoye, baagala kubabuuza seefu za ssente ziruwa batozirina bakutema balina ebiso. Ebintu si birungi. Oyingira mu takisi balina ebigambo bye bakozesa nga makwerekwere. Ibyo niyo kugamba gano kuleetera bakwesa omugwiira mu lulimi lwabwe gano kuya tuli bulungi owaayo ssente bagamba zino za mugwiira. Embeera si nnungi actually, embeera yombi. Kiteeberezebwa nti bannaUganda bali mu mitwalo 6 be bali South Africa. Minisita omubeezi ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru erimu agambye nti batandise okuteesa ku ky'okuggyayo bannaUganda mu South Africa bwe kiba nga kyetaagisa. We are monitoring the situation in South Africa to ensure that Ugandans who are there are safe, and Ugandans who are in Durban, in the dangerous areas, do go to safer places or at least get protection from the police of the government of South Africa. Omukulembeze wa South Africa, President Jacob Zuma, avumiridde ebikolwa bino.